yukulamuna wallahi ilola bambadde ngiraka yesaba Allah sasa ayi yozibu nnyo okugitegeera kwawe ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama lamma nusila ilayhi we yamala okumukako yasitama mu bwati nga bwe nsitamye wakitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwana watu bwamala okutuula bwamala omukako ng'ali e Makka wadde yakkira Madina mwana watu yatuula mukko bwatyo n'amanya nti wadde akumubasiibula naye kati mande bwe yabadde akisiibula tewali wallahi bwe yagambye nti kusiibula ngenda kufa naye obulamu yabadde abwagala awo Allah subhanahu wa ta'ala watirawo aya endala n'agamba nti kalla idha balagati talaqiya wa qila ma raaqi wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ngatumaliriza abatuddeyo ffenna tuveeyo tujje eno awo tetukkirizibwawo kutuulawo ffenna tujje eno wano we batadde obutebe bwe tulina okuŋŋwanira tukyooke tujje okusomesa kugende mu maaso tuveeyo ffenna tujje wano barakallahu fikum tuveeyo ffenna wano bwe batadde teeti we tulina okunkubagira ffenna tusigaze eddakiika 18 nga mwe muli ebintu bino wammanga kubanga obudde bwe tuwalaganye nabo bwebo bisagazibwa Daniel Lagati tusanyusa okulabako kusiika kuno wano wamanga bensinga okwagala Twaha sooka ojje wano mwana wattu Eddie Kenzo sooka ojje wano Musuuza jangu wano nkwetaaga owookusatu gwensinga okwagala era gwe ngenda okuwa akazindala essaawa zinayogere omugenzi w'abadde awangaalira amawulire gatutuuseeko naye gatukubye wala olw'obulamu bwe bwe tumumanyiiko n'embeera ze zetumumanyiiko naye baganda bange nsaba kano mukkirize nkayiseewo byonna tubikole ffenna mu nzikiriza zaffe n'ekisembayo tukkirize nti ezikiriza zaffe ziba nzikiriza zaffe eyasembye okuwaayo mande ng'agenda sitore yagituwadde n'ebadde eritakingi nti mutuufu mande yabadde mugonvu nga bamutwala mu ddwaliro era sebo Mr. Dirisa mwebala omulimu ogwo n'amukwatako n'amugamba mande ngampuliro nnyogoga n'amugamba bwentyo bwembeera naye namugamba ntiddemu era nsaba otole gye bayita shahada n'avaamu ekigambo nti ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mande ne bamutwala mu ddwaliro naye ng'ekitundu mande tumusaaliddwa nnyo kuba buli muntu along the way aye baana mmwe wali wendi wonna yes wano wonna ola konvoyi yonna egenda Eddie Kenzo okuziika abali Kacumba ali mubeereeko wetuli wano wonna bagenda Eddie Kenzo okuziika tutuuse Nansana updates zonna Kacumba logera abeera ozifuna mpaka embeera yeno nga bweri nanange embeera nyogo
Ndagala n'emikono naye tutunga kukirirako. Ndagala nga tukkiriza. N'emikono. Mulaba so si yatukkirira gye bagenda okuziika omubiri gw'omugenzi Mande. So tuli Nkoowe, olugendo lubadde luwanvu naye finally tutuuse. Ebira byokulya byo abo omanyi nti mugano kasooli wakasooli yaleese dda mu kikajjo weekiri wano eno obweri envu weeriri. So embeera bwetyo bweri Enkoowe. Twatuuse dda ebyokulya byo bingi ddala abo omanyi nti awagwa obuzibu akajuyisi kali akalungi akajuyisi. So embeera bwetyo bweri tuli Nkoowe, tutuuse Enkoowe. Abali Kacumbali tutuuse Enkoowe gye tugenda okugalamiza omubiri gw'omugenzi. Kyasene segereka no kuziika Masaka naye ne bikyukamu ne bagamba nti bagenda muziika Nkoowe mu limbo. Bagiyita limbo eno, erinnya lyeyo nange sirimanyi nnyo, abalyatalaga naye nabako Muslim graveyard yeeyo. So yeeyo limbo nga bw'ogiraba erinnya osobola odyesomera Bwahoro. So embeera yeeyo eri Enkoowe. Yeeyo tutuuse Enkoowe. Teekateeka kikyagenda mu maaso. Naiti eno tutuuse. Era nga bw'olowoolereza ng'ojjukira akaseera muganda waffe nga bamuleetedde emmotoka ng'abadde yeetambuza, olowooza olunaku elulikya nga lwangu oba lulwo. Byonna bikole ng'ofumiitiriza ku nnaku ezigenda okutya. Era yeeyo omusajja ab'amaanyi nga musajja Caviton Music ndi naye yatuuse dda. Tambulira taata abasebubi. Zino 25 kyensaba olwala essaawa zino zonna zigenda kubaamu sipiiki kuba twasomesezza okuva ekiro mpaka kati essaawa zino. Wakitiibwa Allah yatugamba nti walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljui wa naqsi min alamwali wa anfusa wathamarat fabashiri lsabirina alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yatugamba bw'ati nti walanabluwannakum, Allah agenda tugezesa airi yamtahinan, agenda tugezesa ffenna mu bino wammanga. N'agamba nti yagamba ki? Yagamba ekisooka kye
yagamba nti agenda kutukezesa mu bino wammanga ekisooka min alkhawfi mu kutya. Mande lwe yakudde fenna twatidde ababadde mikwano gye, era essaawa zino emmoloka eyo mugiraba gye bayita epulasi, wallahi buli omu agitya, naye luli abadde ne Mande nga mugajange otuule wano. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, Mande lwe yakudde lwennyini waliwo abatakyayagala kumulabako n'omuga nti jangu mukubikkulire. Kati okutya kweko n'okutya okuliwo okwaleero nawe nga we mukumanyi ekyo nakyo kati olwa essaawa zino mutya olw'okuba mulaba enkuba egenda kutonnya, era kati mutya n'okutya okwo konna kutya. Naye Allah tabaraka taala nti okutya okusinga okuba okungi tutya ennyo gwe tugenda. Nagambye min alkhawfi waljui, Allah tabaraka wataala agenda tugesa n'enjala. Waliwo enjala kweruba essaawa zino ng'amaze ennaku talya, era waliwo n'abamaze genda kekkalamu nti olaba abantu enjala bwe baluma. Ekyo nakyogera wanafsi min al amwali wa anfusa wathamarat, naga nti agenda kutujjako obulamu. Allah tabaraka taala yatuwa obulamu, era obulamu buno yabututte, yabwogerako nnyo mu Qur'ani y'ekitiibwa. N'agamba nti atamuruna annasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba, tibantu mmwe babasomera ebigambo bino, atamuruna annasa bilbirri, tulagira abantu okukola obulungi.